Abatuuze b'emanyama abaludde nga bagulana n'omugagga Lutangambwa bafunye okubuweerero Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba bw'alonzeewo akakiiko katandika okwekenneenya ensonga zaabwe kyokka liko abatuuze balagidde badde ku bibanja byabwe omugagga ono mwe yali yabagoba. Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba asookedde ku kyalo Mpigi e Busoke mu tawuni kanso y'e Busiika ng'alagidde omukadde Joweria Nabukenya addemu okwesa ettaka lye. Olukiiko lwetayemu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuba ddala DC w'e Luweero Richard Bwabye, omukwanaganya emirimu gy'ekibiina ky'NRM Bendobendo ly'e Luweero Abdul Wasa Kalimu Tamale n'abalala. Tulina ekkanisa bagiyita Namumira mu busumba bwe yana ekaazi eziwera 96 oba okusobawo. Naye kati we twogerera erina 3 oba 4 we yasigaza naye bubbi bw'akakembe n'abamukulembera besimanyi. RDC Bwabye asabye abantu okulwanira wamu ku nsonga z'ettaka. N'olwekyo kyensaba be bakulembeze okuba nti tukolera wamu, temulinda mbeera kukola ki kusajjuka. Reverend George William Sejobyo w'ekkanisa y'Empigi yawozezzaako nga bwali omupya mu kitundu kyokka ng'alina olukiiko ku bbalaza ku nsonga z'ettaka. Nange newankubadde ensobi zonna tezaali ku mulembe gwange. Najja mu kifo kino omwaka ogwaggwa n'ensanga ebizibu bingi mu Mpigi muno. Minisita alungamiza ku tteeka ly'ettaka n'ensasula y'obusuulu. Alagidde DPC w'e Luweero okukwata Kakembo atadde abantu ku bunkenke. Mumukwate ababuulire akolera ani avunaanibwe n'okukozesa olukujjukujju. Bw'anaaba takwatiddwa kunnyonnyola byazze akola mu kitundu kino agenda kwongera mu maaso bikola kubanga kitegeeza gwe baalonda yamuwamba. Oluvannyuma agenze ku kyalo Manyama wali abatuuze abalumiriza omugagga Lutangambwa okubatwalako ebibanja byabwe ku kifuba. Atuukidde mu kulambuzi bw'ettaka eryogerwako n'ebintu byayonoonebwa abagambibwa okubeera bakanyama ba Luta. Waliwo Nakawererema Mutesi amulombojjedde engeri Luta gye yamugiramu oluggi ku nju ye ayina okutwala ettaka lye ku kifuba kyokka nga poliisi teyamuyamba. Ne batandika basokerako bakufumbire ne bava natandika okuba ennyumba yo ne kyavaawo ne bajja ne bakuba kino ekigi ne kigwayo bwe kyagwayo ne bajja ne bansanga mu nnyumba. Amubuulidde engeri bba gy'aliira ku nsiko. Omuvubuka wa Luta gwe bayita waliwo erinnya liri awo Filipo n'avaayo. Filipo yankuba emigo, Filipo yankuba emigo. Kino kijja minisita mu mbeera n'ateeka DPC ku nninga by'abatuuze abaliira ku nsiko. But you haven't arrested Philip and Kakulu, yet they are in this area. Why? Atuuzizza olukiiko olwetabyemu na mugagga Luta ng'onamulagidde addize mangu abantu bonna byawambira ente zaabwe n'ebintu ebirala. Luta, njagala abantu bano baddize ebintu byabwe. Njagala abantu bano obaddize ebintu byabwe. Awatali kuwoza kyokka waliwo omutuuze abadde ayagala okuwa Luta mu bulago ne bamukwata. Minisita ataddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okutunula mu kwemulugunya kw'abantu bano olwo mu bbanga lya mwezi gumu gwokka kamuwa alipoota. Basigale nga bakozesa ebibanja byabwe. Ensonga zino tuzingidde mutaddewo akakiiko akagenda okunoonyereza akalimu agensi ez'enjawulo n'abakulembeze ku ggwanga. Then batuwe ripooti bagamanyizibwe. Jovan Kibirige ne Maria Nantumbwe be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.